Weewaawo ntendereza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyawadde gwe wamu nange n'okuba nga kyasobola okwatula erinnya lya Kristo nti ye Mukama. Kubuuzaako gwena ssebo ne nnyabo agenda amaaso n'okwekuumira mu kigambo kya Katonda. Amanya nga bulijjo Mazima Kenneth ng'era olunaku olwaleero njaga tutunuulye ekitundu kyaffe ekyokubiri mu kitabo kino eky'ebikolwa eby'abatume essula ey'okumin'omwenda. Olunaku olwaleero njaga tutunuulye ku ekyo kye tuyita obunyiikivu obw'obuweereza obwa Pawulo mu Efeso. Obunyiikivu obw'obuweereza obwa Pawulo mu Efeso. Ku mulundi guli twatunuulya ennyiriri omusanvu ezisookera ddala mu ssula ey'okumin'omwenda, naye olunaku olwo njaga tutunuulye olunyiriri olw'omunaana paka olw'ekkumi-n'ebbiri nga twekkaanyiza ddala obukulu obw'ensonga obuli mu ezo ennyiriri, ate tutegeere ddala engeri gye tusobola okuba nga tubaako ebyokola ki ebyokuyiga nga tukwasaganya ensonga ez'enjawulo. Bw'oba otunuulidde olunyiriri olw'omunaana lugamba nti n'ayingira mu kkuŋŋaaniro n'ayogera n'obuvumu okumala emyezi 3 nga awakananga era nga asendasendanga olw'ebigambo eby'obwakabaka obwa Katonda. Kati wano waliwo obukulu bw'ensonga bwe tugwanidde okuba nga nateera tufaayo eri bwo. Ekkuŋŋaaniro eryogerwako wano lyabanga ekifo eky'Abayudaaya we baakuŋŋaaniranga ku lunaku olwa Ssabbiiti ne bagenda mu maaso n'okuyigirizibwa ebintu eby'enjawulo. Naye tumanyidde ddala okuva ddala mu ntandikwa ey'obuweereza bwa Pawulo nti eno ye yali engeri ey'obulamu bwe. Nti bw'oba wekkaanyiza essuula ey'e13 olunyiriri olwokutaano ey'ekitabo eky'ebikolwa by'abatume, ekintu kye kimu kyeyagenda mu maaso n'okukola wano mu ssuula ey'e19 olunyiriri olw'omunaana kyekyo kyennyini ate era kyeyakola ne mu bikolwa by'abatume 7:2, bikolwa by'abatume 18:4, nti Bayibuli etulaga n'abeera nga yakikolera emyezi 3 ng'akubaganya ebirowoozo wamu n'okuwakana n'okusendasenda abantu bano ku nsonga ey'obwakabaka obwa Katonda. Kikulu nnyo okutegeera bwe tuba twogera ku bwakabaka obwa Katonda tutegeeza abantu ab'enjawulo abali wansi ow'obukulembeze obwa Katonda. Bwe twogera ku bwakabaka bwa Katonda tutegeeza abantu ab'enjawulo abali wansi ow'obukulembeze obwa Katonda. Oba mu ngeri emu bendala tusobola okugamba bwe twogera ku bwakabaka bwa Katonda kiba kisonga ku kkanisa eya Katonda Kristo Yesu yagenda maaso n'okuba nga anunula n'omusaayi gwe. Bw'oba otunuulidde ebikolwa by'abatume essuula ya 2 olunyiriri olwa 28. So olw'ensonga eno eya obwakabaka bwa Katonda, ensonga y'obwakabaka bwa Katonda ey'abantu okubeera nga babeera ekitundu kwabo abafugibwa Katonda yaviirako embeera ey'okubeera nti Pawulo yali akola kino kye yali akola ekyokuwakana, ekyokusendasenda, ekyogenda mu maaso n'okakasa abantu okuviira ddala mu byawandiikibwa. Era Bayibuli etulaga tinaakikolera emyezi 3 miramba ng'abakakasiza ddala ku ki? Ku nsonga eyo. Ate akakulu nnyo ak'okubanga era tutegeera nti yali takikola nga yeeyambisanga eri ndala yonna wabula ebyawandiikibwa, kubanga Yokaana 10:35 etugamba tebyawandiikibwa tebisobola kumenyebwamu, ebyawandiikibwa tebisobola kulimba. So tugwanidde naffe okwogera n'obuvumu obw'amaanyi nga twogera ku nsonga ey'ebyo ebyawandiikibwa, kubanga ebigambo byaffe bisobola okukyuka, ebigambo byaffe bisobola okubeera nga byerabirwa, naye ebyo ebiri mu byawandiikibwa tebisobola kubeera nga bikola bitya? Nga byerabirwa, kubanga nga bwe byawandiikibwa emyaka 1000 emabega paka ne kaakano bwe biri. Naye ffe ng'abantu osobola okubeerako ekintu kyewayogerako leero ate oluvannyuma n'obaako engeri empya gy'okitegeeramu n'okyusa, n'ebiri mu byawandiikibwa tebikyuka. Bw'oba otunuulidde olunyiriri olw'9 lunyweza nga lulaga nti by the way nga tetunagenda nannyo wala kyekigendererwa ekikulu ekyaffe ffenna okubeera nga abantu tubakakasa ku nsonga ey'obwakabaka obwa Katonda
omuntu yenna anaafiira wabweru wa Kristo, omuntu oyo so waakulaba kye tuyita enkolagana ne Katonda. Omuntu oyo waakumala emyaka gyonna mu nnyanja eyaka n'omuki n'omuliro. So obudde nga bukyatuweereddwa, lino kkatala lyaffe ffena abakkiriza okukakasa nti tugenda mu maaso n'okubuulira enjiri, kubanga Mukama waffe Yesu yaggulawo olugi n'agamba mugende mu nsi yonna mubuulire abantu bonna enjiri y'obwakabaka bwa Katonda. So bw'oba otunuulidde olw'omwenda lulaga nti lugenda mu maaso ne lutulaga nti naye abamu bwe baakakanyala ne batawulira nga bavumanga ekkubo mu maaso g'ekibiina, nti ekisinga okuba nga kikwewuunyisa obubaka obwagendererwa okubeera nga bwakuleeta eddembe eri abantu bano. Bayibuli etulaga nti mu bo mulimu abaali abakakanyavu era baagaana okuwulira. Kino kye kireeta enjawulo wakati w'abo abalokolwa n'abo abazikirira. Bakolinso 1:18 Bayibuli etulaga nti eri abo abazikirira enjiri busirusiru gye bali, eri ffe abalokolebwa enjiri ge maanyi ga Katonda. Osobola okyewuunya waneeno nti enjiri erina okuleeta abantu mu bwakabaka bwa Katonda, ate waliwo abo ab'okuzikirira nga bo ne bagiwulira, nga bo ne bakola batya, nga bo ne bebeera ng'ebabuuliddwa muntu ki, tebagasa, tebagiraba ng'ekintu ekireeta obulamu, ekireeta essuubi, ekireeta enkyukakyuka mu bulamu bw'omuntu, era basigala bagivuma. Kyova olaba Bakolinso 2:15-16 naye etulaga nti ffe tuli kawo ka Kristo aka Katonda eri abo abalokolebwa, nti naye ate eri abo abazikirira tuli kawoowo ka kufa, nti ne mu ngeri ya bulijjo omusana ogumementula ebintu ebirala, ate era gwe musana gwe gumu ogukakanyaza ebbumba, nti enjiri abalala ebaleeta bulokozi, ate eri abalala enjiri y'emu bagyesittalako nefuukira ddala obusirusiru eri bo. Naye kyenjagala obeere ng'otegeera ssebo ne nnyabawuliriza nti kisa kya Katonda kyokka oba ekisa kya Katonda ekyo ekitaziyizika mu abo abalonde ekiwangula obukakanyavu bw'emitima egy'abantu abo ne balokolebwa. Singa si kisa kya Katonda, bangi ku ffe era tetwalibadde oba ffe ffenna tetwandibadde balokole olunaku olwaleero. Abantu obukakanyavu bwabwe n'obutawulira bwabwe butandikira ddala oba bwaviira ddala ku kugwa kwa Adamu. So si kintu kyewuunyisa okuba nti abantu balina obukakanyavu mu bo, balina obutawulira mu bo. Lwaki? Bava ku muti ogwayonooneka, bava ku muti omulwadde. Bwe baba nga bava ku muti omulwadde, tebalina busobozi mu bo bukkiriza, tebalina busobozi mu bo bwagala bya Katonda, okuggyako Katonda yekka nga yasaasidde n'akola ekyamagero n'abagolokosa mu myoyo gyabwe n'abaagazisa ekyo kye bakyawa. Bayibuli etulaga bwe bagenda mu maaso n'okweyisa bwe beeyisa, Pawulo n'ava mu bo n'atwala abayigirizwa, era n'awakaniranga buli lunaku mu ssomero erya Tulano. Kati bino nabyo bikulu bya kutegeera nti Bayibuli erina ekintu kyetulaga eri abo aboonoonyi, eri abo abeesalira emisango olw'ebigambo ebyakamwa kaabwe, olw'enneeyisa yaabwe. Bayibuli etugamba nti tugwanidde okubeera nga twamuka oba nga twewala abantu abo abeesalira emisango, abantu aboonoonyi, abantu abanoonya enjawukana. Ensonga ezo zinnyonnyola bulungi mu Tito essuula ey'okusatu 9 paka ku 11. Bayibuli etulaga nti twewale abantu abaleeta enjawukana, twewale abantu abanoonya ennyombo, twewale abantu abaleeta okuwakana. Okuwakana kw'abano abantu kwali kuwakana kwa kuvuma ensomesa eya Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo bw'amala okiraba agenda maaso n'okuba nga ava mu bo
era ng'akuuma abayigirizwa abato nga baawula okuva mu kifo ekyabo abavumi aboogera ebitakwatagana ku njiri eya Mukama waffe Yesu Kristo. Matayo 7:6 naye era etugamba nti tokwata kya bugagga n'okisuulira embwa oba embizzi, kubanga bijja kumaliriza nga birinyiridde ekyo eky'obugagga. Enjiri kya muwendo, naye waliwo abantu abalina enneeyisa ng'ey'embwa n'ey'embizzi, nga n'obeera obawadde eky'obugagga bagenda kirinyirira bulinyirizi, bagenda kivuma, bagenda kyogera ebigambo eby'ensonyi. Era Bayibuli etulaga nti bw'omala okutegeera nti waliwo abantu abalina embeera eyo oba enneeyisa ey'embwa n'ey'embizzi, tokwata kya bugagga kibawa. Atugamba okubuulira enjiri mu nsi yonna, naye gano amagezi era gatuweebwa mu byawandiikibwa. Tetulina kubanga tunyumirwa sigala mu maaso gaabo abavuma erinnya erya Mukama waffe Yesu Kristo, ate tatugambe nti fe abagenda obbakyusa. Kati bwe tutegeera nti enneeyisa bw'etyo weeri, ng'ebigambo ebyogerwa bisobola n'okubaako engeri gye bikosa bannaffe abalala, tugwanidde okubanga abantu abo tubaamuka oba nga tuva mu bo ne tugenda ewalala owali abo abeetegefu okubanga bakola kya nga bawuliriza kye kyakolebwa. Naye kye njagala ate era otegeere nti ensonga ey'obuvumu bwe n'okuwakaniranga mu byawandiikibwa teyakoma ne bwe yali ng'avudde mu abo abaali abavumi abakakanyavu abaali tebawulira. Bw'agenda mu ssomero lya Tulano, bw'aliyingirayo nga enteekateeka nga Katonda bw'ali omuteesiteesi omulungi, nti kye yali akola nga abakakanyavu tebannalabisibwa, nga abatawulira tebannaba kuva mu mbeera, kye yagenda mu maaso n'okuba ng'akola ki? Ng'akola. Ate bw'ayingira mu ssomero lino erya Tulano, nti yeeyongera na bweyongezi, teyazikiza muliro, nti eno mu ssomero lya Tulano we tutegeera nti ate yakigenda mu maaso n'okubanga okwakana kwe oba okusomesa kwe okukakasa kwe okw'ensonga eri abantu bano yakutwala ku ddaala eddala n'abeera nga yakikola nga buli lunaku. Abamu ku ffe tukola ensonga eno ey'okusomesa emirundi ng'esatu mu wiiki, naye Pawulo yakikolanga buli lunaku. Bassebo ne bannyabo, kino kye tuyita embeera ey'okubeera nga omuntu oyo mu ngeri emu oba endala mumalirivu oba nga munyiikivu mu mulimo ogwo ogumuweereddwa. Musajja yali munyiikivu nnyo mu mulimo ogwali gumuweereddwa, nti okuwakanyizibwa kwe yafuna wali tekwamujja ku kigendererwa ekyali kimugambiddwa okukola. Naawe alina omulimo ogukuweereddwa, tebigenda kuba byangu nti tosangeyo mbeera enaagezaako okuyimirira mu kkubo lyo, obanga eva eri abantu obanga eviira mu bintu ebikwetoolodde, wabula ogwanidde okubanga oli munyiikivu. Noonya engeri yonna ey'osigala ng'otuukiriza ekyo ky'ogwanidde okuba ng'okola mu masekkati g'okuwakanyizibwa nga bwe tulaba omutume Pawulo. Tetulina kubanga tuva ku mulamwa. Wano babanga bagaanye waliwo ekkubo eddala. Ate naawe bwe kiri nti eyo yonna gy'okolera gy'oyinza okuba ng'olinamu embeera ey'okusoomozebwa, bonna tebakukyawa, byonna tebigenda kuba nga bizibu. Wezeemu amaanyi okole ekyo ky'ogwanidde okubeera ng'okola. Era buli kimu ate kijja mu bulamu bwaffe kijja olw'ensonga, era nga kikulu otegeera nti byonna Katonda by'akola abikola ku lw'ekitiibwa kye. Obunyiikivu bwaffe, obumalirivu bwaffe bukakasiza ddala abantu bonna nti oyo gwe twesiga oba oyo gwe twakkiriza tumulinamu obwesige obw'amaanyi. Ekitono kisobola okwogera ku Tulano, ebyaffe biraga nti Tulano yali musomesa owa filosofiya mu bufunze bwe tusobola okugamba, era ng'asuubirwa nti yatuuka mu maaso eyo n'abeera nga naye y'omu ku abo abaafuuka abakkiriza. Erinnya ly'ekifo kino ekyali kisomesebwamu lyakiweebwa okuviira ddala ku linnya lye. Kyali kifo kya lukale ekyogerwako nti nno abeesigwa bakyeyambisanga mu kubeera nga bagenda mu maaso n'okuyiga n'okuyigirizibwa nga beewala ebifo biri ebyalimu okwogaana okw'abo abaali abakyayi.
wabula ate era kyetusobola kuba nga tubuusa amaaso y'ensonga eya Yokaana 8:3-2 etulagira ddala ebigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo ng'ayogera ku abo abayigirizwa besobola okugamba nti be babe abannamaddala. Bwe yayogera ng'agamba nti abababe abannamaddala abayigirizwa be babeekuumira mu kigambo kye. Abantu bano nga tumaze otunuulira obunyiikivu obwa Pawulo, ate tusobola kubuusa amaaso obunyiikivu obw'abayizi bano abajjanga buli lunaku kuyigirizibwa, okubangulwa, okutegeera n'okunnyonnyokera ddala ensonga zino ez'enjawulo ezaali zoogerwa omutume. Kino kya nkizo era kya kusomesa eriffe nti tewaliwo musomesa oba nga tewaliwo bayizi, era abayizi tebasobola kubeerawo watali musomesa. Nti ekiraga nti Pawulo yali musomesa, yali mwetegefu okusomesa era teyeebuzaabuzanga waliwo ensonga oba akadde ak'okusomesa. Yakikolanga buli lunaku. Ekyalaga nti abantu bano baali bayizi kwe kubeera nti baasobolanga okubeera nga babeerawo buli kadde okuyigirizibwa. Buli omu Katonda ajjamu empeera ye okusinziira ku ekyo kye yamuyitira okuba nga akola. Gw'agamba nti oli muzadde, mukyala, oli muzadde, bw'oba oli mukyala kola obuvunaanyizibwa bwo. Muzadde omusajja naye tutuukiriza obuvunaanyizibwa bwo. Oli mujaasi, oli asikaali, oli muzimbi, oli mubazi, oli musawo, kola obuvunaanyizibwa bwo mu bunyiikivu. Katonda oyo alaba byonna anaakuwa ekyo kyategekera abo bonna abeesigwa eri ebyo byabayitira okukola. So bikulu nnyo ebyo byakutegeera era nga embeera y'okwanukula okw'abantu mu Efeso awo eragira ddala embeera eyali mu Efeso tikyo ng'ekibuga abantu abakirimu baali bamalirivu nnyo mirimu egy'ebyenfuna wamu ate era n'emirimu egy'amasitaani wamu n'abantu okwefuula ekyo kye baali tebali. Bw'oba otunuulidde Olunyiriri lw'ekkumi lutulaga nti ebyo ne bimala emyaka 2 kati ako kakulu ne bano abaali batuula mu Asiya ne bawulira ekigambo kya Mukama waffe Abayudaaya n'Abayonaani nti omulimo guno ogw'obunyiikivu obwa Pawulo okuwakaniranga mu byawandiikibwa, omulimo gwe yakolanga buli lunaku mu ssomero lya Tulano, Bayibuli etulaga nti ekyo yakikolera emyaka 2 nga tetugaseeko emyezi giri 3 gye yamala mu kuŋŋaaniro ng'asomesa. Bwe buno bwe tuyita obunyiikivu obw'obuweereza obwa Pawulo mu kifo kino ekya Efeso. Myaka 2 kwata ennaku 365 emirundi 2 z'ennaku 730 owatali kuzikiza ng'omusajja ono asomesa nga wakaniranga mu byawandiikibwa nga akakasa abantu bano ku nsonga ey'obwakabaka obwa Katonda. Bw'oba oyagala kinyumirwa kino oba olina okuba nga ate otunuulira essuula eya 2 Olunyiriri lw'17 egamba nti kaakano okuva mu Merito n'atumya mu Efeso era n'ayita abakadde ab'ekkanisa okujja gy'ali. Era bwe bajja gy'ali n'ayogera eri bo, mmwe mwennyini mumanyidde ddala bwe nali mu masekkati gammwe okuviira ddala ku lunaku lwe nateeka ebigere byange mu Asiya, nga mpeereza Mukama waffe mu bukakkamu, mu maziga, mu kusoomoozebwa okwantukako okuva mu nkwe zonna ez'Abayudaaya, nga bwe saddirira okwogera eri mmwe ekyo kyonna kye namanya tikyali kya mugaso n'okusomesa mu lukale wamu n'okuva mu nnyumba ku nnyumba nga njulira eri Abayudaaya n'Abayonaani okwenenya okudda eri Katonda n'okukkiriza mu Mukama waffe Yesu Kristo. Kati osobola okukakasiza ddala nti Olunyiriri olw'10 mu ssuula y'e19 bwe lugamba nti bino byamala emyaka 2, ssebo n'ennyabo wano wenootegeerya kye tuyita obunyiikivu obw'ono omusajja, nti ennyiriri zino oba Olunyiriri luno olw'10 ne bye tulabye mu Bikolwa by'Ebitume essuula ya 2 olw'17 n'olw'21 zikakasiza ddala obunyiikivu bwa Pawulo myaka 2 owatali kuddiriza nga agenda maaso n'okukakasa abantu baneeno ku nsonga ey'obwakabaka bwa Katonda
omwali okusomesa mu lukale, omwali okutambula nnyumba ku nnyumba. Kino kye kifo kyokka mu makanisa gonna Pawulo mwe yagenda ddala n'okubeera nga yeggulirawo ddala mu mulimo ogw'obusumba. Yasomesa n'alabula ate era n'agenda mu maaso n'okubeera nga ayogera ebigambo ebyali bigwanidde okubeera nga bigambibwa abo byali agenda okuleka emabega mu kifo kino ekya Efeso. Bw'oba olabye essuula eya 2 ebyo byegenda mu maaso n'okubeera ng'ekola ki nga etaanya. Ssebo ne nnyabo, omulimo ogw'obusumba si gwa kutambula bitundu bya njawulo, kwambala masuuti mapya, kwekubisa bifaananyi, bantu kujjaawo mu maaso go n'obeewaanirako. Omulimo ogw'obusumba mulimo gwa kukolera ddala. Werowoozaamu ennaku 730 nga otwala abantu mu byawandiikibwa n'obalaga eno n'obalaga eri. Mulimo ogwo si gwa muntu mugayaavu, si gwa muntu munafu, si gwa muntu alinda ebimu eby'ekkumi, alinda ebibereberye, alinda ebirabo okuva mu ndiga. Guno mulimo gwa muntu eyeewaddeyo ng'amanyidde ddala nti eyamuyita alabira ddala buli kyonna kyagenda mu maaso n'okuba ng'akola mu budde obumuweereddwa ku nsi kuno, oba munyiikivu oba mugayaavu. Leero tulina bangi nga tasobola na kusomesa lunyiriri, tasobola na lunnyonnyolera ddala, nga lumumalira ebiseera asoma lusome n'alyoka adda mu bintu ebirala. Neerowoozaamu ennaku 730 nga tetutaddeeko emyezi giri 3 owatali kuzikiza, owatali kuddirira. Bwe bunyiikivu bwe tugwanira okuyigira kw'ono omutume, ababuulizi ab'enjiri, abakozi ab'emirimu emirala, okweweerayo ddala eri ebyo bituyitiddwa okuba nga tukola. Babigamba nti n'abo bonna abaali mu Asiya ne bawulira ekigambo ekya Mukama waffe Yesu Kristo. Katuwana ekikulu eky'okutegeera kye kino wammanga. Si abantu bonna abali mu Asiya tebaatambula nga bajja eno Pawulo gy'ali asomeseza oba gy'ali awakanira mu byawandiikibwa oba ng'asomesa. Wabula abantu bano baasobola, nga John Calvin bwe yayogera ng'agamba nti baasobola okuwulya akawoowo ak'okusomesa kwa Pawulo mu bitundu eyo yonna gye baali basaasaanidde, nga era ensigo eyali esigiddwa ey'okusomesa yatuuka wala nnyo, era ebibala eby'omulimu gwe tebyakoma mu Efeso mwokka mu kibuga, wabula ebibala eby'omulimu gwe byasaasaanira ebitundu eby'enjawulo mu Efeso ne wabweru wa Efeso. Ekitegeeza nti amazima agaba gasomeseddwa ag'ekigambo kya Katonda mu kifo ekimu gasobola okuvuga ne gatuuka ne mu kifo eyo omubuulizi gy'atali. Ekitegeeza nti Katonda mu bukulu bwe akozesa abantu ab'enjawulo mu kisa kye ne bagenda mu maaso n'okwongerayo obubaka nga buva mu mukono ogumu nga budda mu mukono omulala, era ng'abantu n'abalala bagenda mu maaso n'okusomesa abalala. Bino bikulu nti gwe ayina ky'otegedde mu nsomesa ennungi ekolebwa omuweereza omu. Si kirungi okuba ng'osirikira ebyo by'oba owulidde. Kirungi okubeera nga naawe obyesigisa abalala, ate ng'obyesigisa bagambe no babyesigisa abalala. Bwe tutyo bwe tugasa ffenna ne tubeera nga tuli kitundu ku mulimo ogwo, kubanga tewaliwo muweereza yenna asobola kuba nga yeemalirira oba asobola kukola mulimu yekka, wabula waggwanira okubeerayo n'abantu abalala nga nabo banyiikivu okwongerayo ekigambo ekyo ekiba kisomeseddwa mu mazima, ku zi YouTube, ku zi WhatsApp, ku zi Facebook, ku marediyo, mu b'emikwano, mu b'eŋŋanda, okukakasa nti obubaka bweyongereyo ddala ne butambulira ddala. Naye bw'ogamba omuweereza akululwe tasobola. Omuweereza tasobola kubeera nga atuusa ebyo by'aba asomeseza mu mazima ogenda ewala, wabula abo ababa biganyuddwamu nabo baba bagwanidde okubeera nga banyiikivu mu kukakasiza ddala nabo basembezaayo oba bongerayo ekigambo ekyo. Bw'etyo ekkanisa bwe yali
bwe kityo bwe kigwanidde ne kaakano okubeera nti gwe oyinza okuba tomala budde nga nze mu byawandiikibwa nga weggulawo nnyo mu byo, naye ekyo ky'oba oyigidde ku ebyo bye mba ngenze maaso n'okusomesa, oba omulala naye nga yeewaayo mu kusomesa kigambo kya Katonda nga bwe kiri ng'akoze omulimo, kiba kirungi naawe n'obeera nga weenyigira mu mulimu ogwo ng'ate gwe naawe osembezaayo oba obuwaka obwo obwongerayo wala. So ekikulu ky'ensonga eyo kiba kiragira ddala nti ffe ffenna tugabana mu mulimo ogwo, ate n'ekirala okubeera nga twongere obubaka oba butukoze obulungi oba obubaka bwe tuyigiddemu ebintu ebirungi, kubwongera ewala tuba tetutunda linnya ly'oyo muntu, tuba tutunda obubaka obwa Mukama waffe Yesu Kristo, kubanga ye yasobola okukyusa abantu, si oyo ayogera wabula ye Mukama waffe Yesu Kristo yasobola okuba nga akozesa ekigambo kye ate era n'akyusa obulamu bw'abantu ntoko, newankubadde waliwo abalina ebigendererwa ebyokuba mu buweereza nga banoonya engeri gye basobola okubeera nga beggulira ettutumu oba ebintu eby'engeri nga eyo. Naye ffe tetusobola kutegeera bigendererwa bya buli muntu yenna, ekikulu ffe kukola ekyo kye tuba tugwanidde okuba nga tukola tutya nga tukola. So bw'otunuulira olunyiriri olw'ekkumi n'olumu n'olw'ekkumi n'ebbiri lugamba nti Katonda n'akolanga ebyamagero ebitalabwa buli lunaku mu mikono egya Pawulo, era n'abalwadde ne baleeterwanga emirembe n'engoye ez'omubiri gwe, endwadde ne zibavaako, dayimooni n'abavaako. Kati wano nawo wakulu nnyo wakuba nga tutegeera nti Katonda mu bukulu bwe yasalawo okukozesa emikono egya omutume Pawulo, era ekyo kyakola Bayibuli ekiyita ebyamagero ebitalabwa buli lunaku. Ekitegeeza mu buweereza obw'abatume waliwo ebyamagero ebyalabwanga, naye ku mulundi guno ebyamagero byakolera mikono gya Pawulo byali tebirabwa buli lunaku. Ako kakulu nnyo kakola ki? Kakutegeera nti bw'oba otunuulidde ebyamagero bino Katonda byakolera mikono gya Pawulo byekuusa ku buweereza obwa Mukama waffe Yesu mu Mako 5:25 paka 34 ey'omukyalo w'ekikulukuto okukwata obukwasi ku lugoye lwa Yesu n'afuna okuwonyezebwa, ate wamu ne Luka 6:19 amaanyi agaamuvangako ne gawonya abalwadde. Kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera nti obubonero buno n'ebyamagero byali byakakasiza ddala nti okusomesa kwa Pawulo kwajja n'obuyinza obw'amaanyi, era Katonda mwene yali agenda mu maaso n'okuba nga awonya abalwadde ng'akozesa emikono egya Pawulo, ng'akozesa obutambaala obwa Pawulo, nti n'abo bonna abaali tebawuliranga ku Pawulo babeere nga basobolera ddala kubeera nga basembeza ensomesa ye, newankubadde ye yali takola ki? Taliiwo. Kulu nnyo ebyo, era twogedde mu masomo amalala nga tulaga nti tewaliwo kyamagero kyonna mu Bayibuli ekyagwawo obugwi. Buli kyamagero kyonna ekyabeerawo mu Bayibuli oba Katonda kye yakoleranga mu baweereza bwe kiriko ekigendererwa kye kyasongangako, era n'ebirala bye twogedde mu masomo amalala y'ensonga ey'okugamba nti ebyamagero ebyakolebwanga abaweereza ba Katonda bye byali bikakasiza ddala abantu bonna nti abantu abo Katonda byali akoze ki? Byali alonze okusomesa oba okwogera ekigambo kye. Ojjukira bulungi Musa ng'atumwa mu nnyumba ya Falaawo. Musa yennyini agamba Abanayisirayiri banakkiriza ntya nti nno ononze era ontumye. Mukama n'abeerako ebyenjawulo byagenda mu maaso n'okulaga Musa, era byalina okulaga abantu abo. Ekimu ku byo yamulaga nti omuggo gwe gusobola okufuuka omusota, ate era nga gusobola okuddamu ne gufuuka omuggo. Era n'amulaga nti emikono gye, ogumu ku mukono gwe gusobola okubeera nga gujjako obulwadde, ate era gwe gusobola okuba nga gukola gutya? Gutereera. Era n'amukakasa nti ekyo kyebanga nabyo tebabikkiriza
kwata amazzi ag'omugga ogayiwe ku ttaka ekkalu ganaafuuka omusaayi. So ebyo byonna byali byakubeera nga mu bufunze bisonga kwabo abantu nti Katonda yennyini yali abeerondedde. Ojjukira bulungi mu Bassekabaka ekisookera ddala Bayibuli etulaganga Eriya bwe yatumibwa mu nnyumba ya Kahabu, era Eriya n'ayogera n'agamba nti teriyo nkuba yonna wadde n'omusulo ogwali gujja okubeera ku ttaka erya Isirayiri olw'ekigambo eky'Eriya oyo omuweereza wa Katonda. Ebyo byonna ssebo muntu kyamala gasiba enkuba emyaka esatu, ekintu ekyo si kyangu. So mu bufunze ebyo byonna byalina kye byalikola kye byali bisongako nnyonnyini ddala. So ate era ojjukira bulungi okuwakana okwaliwo wakati we n'abo abasinza b'ebibumbe mu Bassekabaka ekisooka essula y'18:36 Eriya bwe yagenda maaso n'ogamba nti Mukama, olunaku olwaleero gwe Katonda wa Ibulayimu, Isaaka ne Yakobo, njagala weerage eri abantu bano nti nze ndi muweereza wo era onnonze okukola omulimu guno, oyanukule n'omuliro. Era bwe kyali. Nikodimo bwe yakyalirako Mukama waffe Yesu mu kiro, teyakola n'ekirala wabula yagamba nti gwe ddala oli mubaka wa Katonda, kuba teri n'omu asobola kukola obubonero buno bw'okoze okuggyako ng'omuntu oyo avudde okuva eri Katonda. Abatume tubamanyidde ddala bulungi. Bebulaniya essula y'okubiri paka olwokuna lulagira ddala nti Katonda yabakozesa okuyita mu bubonero n'ebyamagero, era ensonga y'emu tuli mu maaso wano. Katonda engeri gy'akozesaamu Pawulo mu ngeri ensukkulumu nti teriyo na mutume yenna yalaba bino ebintu Katonda byakolera mu Pawulo, kuba Bayibuli etugamba nti obubonero n'ebyamagero ebitalabwa bulijjo bye byagenda mu maaso n'okuba nga bikolebwa okuyita mikono gya Pawulo. So kikulu nnyo ffe okutegeera nti obubonero n'ebyamagero buno obwakolebwa okuyita mikono gya Pawulo butalabwa bulijjo, obwakolebwa no mu Efeso, bwali bwakubeera nga busirisa enzikiriza yonna mu masitaani, nti amaanyi ga Katonda gasukkuluma agaabo bonna abaali beeyita abasamize mu Efeso. So bikulu nnyo ate era n'okubeera nga ekyo kyali kyakuyambako enjiri okuba nga esaasaana mu bitundu ebirala bingi nnyo nnyini ddala. Era obubonero n'ebyamagero kaali kabonero kamaanyi nnyo eri buli muntu yenna nti Pawulo yali aweereddwa amaanyi ag'ebyamagero, nti era yali teyeewayiriza agamba nti yali muweereza wa Katonda nga we baali beeyita, naye yali muweereza wa Katonda owa nnamaddala. Era mu kumaliza njagala okwogera ebigambo bino nti leero tulina abagezaako okubeera nga bakopperera ebintu bino nga bwe tubiraba wano, era ekyo kikulagira ddala okugwa omuntu kwe yagwa, n'ebitaweebwa buli muntu yenna. Bw'olaba abantu eyo nga babyesimbamu nga baagala okweraga nti balina amaanyi, ekigendererwa si kyagulumiza Katonda, ekigendererwa kyakubeera nga abantu batunuulira bo nti balina amaanyi n'okwagala okudyekadyeka abantu. So kikulu nnyo ffe okubeera nga tutegeera nti Ekkanisa terina kiragiro kyonna, terina kisuubizo kyonna kye yaweebwa mu byawandiikibwa nti enaagenda mu maaso n'okuba nga enyumirwa ebirabo bino eby'ebyamagero. Wabula ng'ekimera ng'oba ebimera byonna ebiba bisimbiddwa nga bipya bwe byetaaga okuba nga bifukirirwa buli lunaku paka bwe bifunira ddala emirandira gyabyo okuba nga gizimbibwa ddala bulungi wansi. N'Ekkanisa embereberye yali egwanidde okubeera n'ebyamagero ebyo kubanga byali bikolebwa buli lunaku, okubeera nga obubaka bw'abatume bunywezebwa ddala eri abantu, n'abantu otegeera ddala nti bano Katonda be yali alonze okusimba Ekkanisa ye, okuteeka omusingi ogw'Ekkanisa ye. Abamu bamanyi okugenda mu Maako 16:17 nagamba naate Maako 16:17 egenda n'egamba ti bonna abakkiriza obubonero buno bunaabagubira. Kyenkusaba kwe kusoma Maako 16 okuva ddala mu nnyoro 9 paka gyegwera, ojja tegeera ddala bantu ki be yali ayogera nabo. Yali tayogera na Kkanisa kuba Ekkanisa yali tennaba kubeerawo, yali ayogera n'abaki, n'abantu bano abayitibwa abatume. Era kikulu nnyo okutegeera nti Maako 16:17 yali kisuubizo ekyakaseera obuseera, yali kisuubizo ekyakaseera obuseera, kubanga oluvannyuma ennyo Mukama waffe Yesu ng'amaze okwogera n'abatume bano bebegamba n'atwalibwa mu ggulu n'atwala ku mukono ogwa ddyo, olwabi lulaga
kati ne abagenda sibala be batume wonna ne bagenda maaso n'okujula enjiri ya Mukama waffe Yesu Kristo, era Mukama waffe Yesu Kristo ng'alwamu nabo kujulya ekigambo kyabwe n'obubonero n'ebyamagero. So ensonga eyo yemu eddibwamu mu Baibulani essula ey'okubiri onyolo okusatu n'olwokuna. So bikulu nnyo ebyo byakutegeera. Ate era kikulu nnyo ffe okutegeera nti Bayibuli tetukkiriza kukkiriza byamagero byonna ebiyinza okuba nga bikoleddwa oyo abyerangirirako okuba nti abikola, naye ng'ate ensomesa ye ekontana n'ebyo ebiwandiikiddwa mu Bayibuli, kubanga ate era Bakolinso ekisooka 4 etugamba nti tulina kugulumiza muntu yenna waggulu ebyo ebyawandiikibwa. Ate ekyamateeka 13 olusooka paka n'olwokutaano etugamba singa omuntu agolokoka mu mmwe nga muloosi obanga nabbi, n'agenda maaso n'okubeera nga akola akabonero, era akabonero ako ne katuukirizibwa, ate n'abagamba nti mugobere musinze bakatonda bala, Bayibuli etulaga nti omuntu oyo tetugwanidde kubanga tumugobera, kuba Mukama Katonda waffe yennyini yali otugesa okulaba oba emitima gyaffe giri ku ye. N'olunaku olwali abasinga tebabifaako, bafa kimu nti ebizibu byabwe bivuddewo, school fees gwe mbadde noonya mufunye, obulwadde bwe mbadde nabugenze n'ebisigadde. Nejjukira ebyo Katonda asobola n'obbiganya eri abasomesa ab'obulimba ne bibeerawo nga yeenoonyeza ddala okulaba ababe abannamaddala. Abo abatali babe bannamaddala be bajja okukkiriza omuntu nga alina ebintu byakola naye nga byasomesa bikontana n'ebyaki n'ebya Bayibuli. So tulina kuba beegendereza. Ate era okulabula tukuyina mu Matayo essula ya 24 nga tulabulwa ku bubonero n'ebyamagero ebinaakolebwa oyo wansolo, nga ekigendera ky'obubonero n'ebyamagero kwe kulimba abo bonna abakyawa amazima nga Basesalonika ekyokubiri 2:9 paka olw'ekumi, ne kubikulirwa 13 paka 14 zonna zisonga kwoyo wansolo n'abagoberezi be nga bwe nasobola okukola obubonero n'ebyamagero. Siba bakkiriza bannamaddala bibagenda bikola, naye abo ab'obulimba, era ng'ekigendererwa kyabwe kyakulimba abo bonna abatayagala mazima. So bino byonna kyenjagala okubanga ngamba nti kyenjagala ogamba nti ffenna tugwanidde okubanga tutegeerya ddala nti ebyamagero si ke kabonero akalaga ekkanisa entuufu, wabula obwesigwa eri ebyo ebyawandiikibwa. So tugwande kuba beesigwa, tetugwande kubeera nga ebyawandiikibwa tubikyusa ne tubyogeza bye bitayogera n'okuba nga twenoonyeza ebyaffe. Tugwande okubeera abawanika abalungi, abawanika abeesigwa eri ekyo ekigambo kya Katonda. So mikwano sola kubanga nsukkako wano, wabula ogamba nti ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere eri mmwe mwenna, era bw'anaabakkiriza tunaalaba ekitundu ekyokusatu okuviira ddala mu ssuula eno ey'okumi n'omwenda. Amiina.